tubalamusizza nnyo bannaffe nje baliko ejwaliro gye mutuusizzaako engalo amannya Kiyingi Duncan Kiwuuwa nga bulijjo komyewo n'omukenkufu mu Sibbosa Nseregganyi kawunawo Ssengule 2022 owa Radio Simba. So omusomesa olunaku lwaleero sooka weyongerako eri abatulaba ku Lasange Online TV. Weewaawo kituufu amagulu ga nkuba gajja na muyaga naye ate ag'entungo gasigala mu ssibiro. Abalungi sisobola kudda mu lugero enguba nasinga olwe baawoza baali 2,000 nti tunaasula mu kiyonjo n'obabuuza nti mwenna munaajamu naye ekiyonjo okimanyi ekyo ekiba kiruke kibaamu nkoko kiyitibwa ekiyonjo. Kati kiira enjawulo ku muyonjo. Omuyonjo nakyo kiba kiruke naye kyo batambulizaamu ntambulize naddala nga bazitunda okugeza baba bazitwala mu butale ekyo kiyitibwa omuyonjo. Era bwe wava olugero lugamba ti omuyonjo omutono gukyamya enkoko ekyensuti kubanga bwezipakira muli otuuka ekyensuti kikyamye kubanga wakoze omuyonjo mutono. Kati lwe lugero olwo naye nga ekiyonjo n'omuyonjo byanjawulo. Kale engero ezo atuzogeddeko naye nga mbadde nkyali mu kweyanjula weewaawo katuwulire asaabulula eriri mu kamwa era mbadde mpuguseemu awo naye nga ebigambo baluma tegaggwa mu kamwa ate twabamanyiiza manye omumanyiiza ekita omuwende kwanyiiga kati tetujja kubajuza tetuyinza kusirikirawo tusirike becce tufaananeko eddanzi oba ekkaabi nga liri mu ndooliro yaalyo. Bulijjo omulenganguwa bw'akuba ekibukku mu ntembo nammwe muba mulina okumanya nti awo ddala waakubya embuga ye. Kale tuzze wano tufaananyeeko ejjolongo bwe likuba embuga yalyo mu muyenje yessewo nze Munnabusiro Kaawonawo Bosa eryo liba lya Ndiga ate n'erya Nseregganyi nalyo lya byafaayo Ssengule 2022 weewaawo. So kale aba Lasange ye mwenna bali abatulaba kakati nsoose kusindika mulanga gwammwe eyo gye muli bannaffe alina kyalinayo akwatireko omukulu ono Kaawonawo oba oli awo Katonda bwe yamubikkako akasubi n'amuwa omukisa okubeerawo okusigala ng'akyatuweereza omukwatireko nno kubanga omulundi guli nga bwe yali abategeezaako ku mikutu gye egy'enjawulo nti yali anoonya essente obukadde 2.5 amannya 2 naye kati bakamutemye nga gafuuse amannya 4 nagana 2 mulaba galimu bubeezi naye essaawa yonna gakugibwamu. So eyo yonna gye muli tubakubira omulango olwaleero akatabo ak'omukulu dictionary ey'Olasange ye tutambudde nayo tasobodde kutambula nayo Olasange ekituufu naye nga weeri yasinyisa emitwalo 10 kyokka kakati olulimi Oluganda n'ebifundiddwa ku mulembe guno Omutebi katabo kaakano nako ka mitwalo 3 osobola omuwagira mu ngeri eyo ey'okugula ku butabo buno oba oyinza okubaako ky'ogira ettaffaali ly'omuteekako era toguze ebitabo byonna tugaaniriza. Tulina effumbekero ly'ebisoko ebya Ssengule 2022 aka Radio Simba ogula n'osoma ku byafaayo byaffe ne weeyongera naawe okukuguka. Tulina Bassekabaka b'ensi muwawa katabo kaakano nako kaawandiikibwa omukulu y'omu. Kati nno bannange nze sindika omulange eri yonna mwenna abaana ba Buganda omukulu abeera ekyokulabirako ku myaka emito. Nze omukulu ono wa kika kyange naye nasooka okwewuunya lwe nasooka omulaba okusinziira ku bwe nali mpulira ku leediyo nga kyempulira ate bwe namulaba si kye nali nsuubira mu sayizi emyaka enze ng'omuntu neewuunya nnyo nga ndabye muliga munnange gwe mbadde nsuubira okubanga emyaka gyegyo nga neewuunya ng'ate muvubuka munnange. So bannange mbasaba yonna gye muli buli alina ky'alina amukwatireko omusomesa myaka mito tusobole okutwala olulimi lwaffe mu maaso. Era alina obuddukize wonna oba obuyambi nga agakuyambako mu nsonga eno ayita ku 078 599 343 078 599 343 era li ku WhatsApp oba ng'oli busukkamizibo teekako akasala 256 781 599 343. So kakati tukomyewo mu nkulungo yaffe ey'okumanya naye musomesa ekisoko ekyo kinvuddemu ekisoko kino ekya kulimba mukasa nti bwanne omulwayi okulimba mukasa nti bwanne kati ekisoko ekyo ekisooka byonna
okulimba Mukasa nti Wannema mulwadde kitegeeza okulimba omuntu ekirabwako. Kiringanga bw'onoogamba omuntu nti sinnalya naye nga olubuto luli eno lupinduse lukoma eri kati ogamba nti omuntu tonalya nga lukoma eno okujjako ng'oli mukazi oli wa lubuto. Oba okiraba omwana agaye nti nze sinnava ku sukaali naye ng'emimwa gijjudde sukaali abebedde wano wonna. Okulimba Mukasa nti Wannema mulwadde kwe kulimba omuntu ekirabwa n'omuto. Ekisooka Mukasa mwana amuzaala ye Wannema. Kati kitegeeza Wannema ye kitaawe wa Mukasa. Twandirowoozezza ti omwana aba amanyi bulungi nnyo ebifa ku kitaawe okusinga abantu abalala. Kati gw'ate yandibadde atya omulwadde omwana we n'atamanya. Oba okiraba? Mukasa ye Mandwa oba Lubaale alagula ate era agaba eddagala. Naye ate Mukasa mwana bwana Wannema. Wannema aba kitaawe era omuzadde yenna bw'alwala abaana be bonna batera okumanya. Kati toyinza kuva eri ogamba Mukasa Wannema mulwadde kitaawe mulwadde ye aba yategedde dda ye aba amanyi ebifa gw'ate yandiyinzizza atya obutamanya bifa ku kitaawe. Kati amakulu g'ekikopo ekyo gavaawo okulimba Mukasa nti Wannema muki mulwadde kwe kulimba omuntu ekirabwa n'omuto. Kati giga amakulu g'ekisoko kyaffe ekyolwaleero. Toyanzege omukenkufu omusomesa tojjanga okwo mu bintu nga bino ebyokuyiga. Awo nno bannawulasange yonna gye muli mukwatireko omusomesa waffe adde kuba mulimu ebigambo ebitatuka bulungi. Emyaka mugiraba gikyali banne bannawulasange. N'okwogera mu bimasiki bino. N'okwogera mu bimasiki si mirembe. Oli yagenda n'ateeka comment ku vidiyo yaffe n'eŋŋamba naye bannange abantu bali mu nsimu. Akudala bakudala. Akinagguka ng'empagi ey'omunju. Bannyinimu basula njala nga yessabutta. Kyabadde atya. Kati masiki nazo gwafuuka musono nnaku zino. Kuganga linga tegeeza nti kino kyenfitamu si kituufu nti guno musono oba amalala g'abavubuka oba kugamba kinyumu kikozesa kinyumu. Nedda bannange ebintu bya ddala nagwa mu batemu abampisa obubi era be banzijjamu amaanyi gantuula. Kati siri bulungi ndi mu kunoonya buyambi kuzzaamu maanyi naabwe. Kyonna ky'olina leka ku ssimu eyo 0784393 mudduukirire ate tusomese eggwanga lino era bwe gwali edda ate tulina na bingi ebyokuweereza n'okuyamba abantu okumanya. Yesewo bannawulasange nga tugenda okubasiibula akawungeezi kano kuyiga kwaffe mu nkulungo yaffe ey'okumanya. Katukiggale n'obutabo bwaffe buno wammanga effumbekero ly'ebisoko kubanga era omuntu asobola okuwagira ng'ayita mu kugula ebitabo. Kituufu ekyo kituufu. Effumbekero ly'ebisoko ebya Ssengule 222 owa Radio Simba. Tulina akatabo kano wammanga Bassekabaka b'ensi muwawa. Omusomesa Munnabusiro konna okawandiikibwa omukulu y'omwoyo gwe twali tuviiriddwako. Tulina n'akatabo akalala olulimi Oluganda n'ebigundiddwa ku mulembe guno Omuteebi. So bassebo yonna gye muli ne bannyabo obuwagizi bwammwe tubwetaaga. N'olulasange ye Luganda Dictionary ekituufu emitwalo 10 weekibwa tetukibalaze leero naye muzze mulamu tunule mu video zaffe emabega scrolling about olaba video zaffe emabega zetuzze tutulaga ojja kulaba. Ate omukutu gwaffe guno bannange mwongere okugulaga obuganzi mugwagale nnyo mugwagazisira abalala musheyalinga abantu bambalina okusheyalinga kwata ku peeseri erigabo bagabire linki eyo gitambuze saasaanya bunyisa naffe tukole nabo nga bakola kubanga ekyalo ddiba lya mbogo terizinga omu ate obuyambi tebuba bw'omu enkuyege zisuza ebitulume kati tetujja kukola ffenna mu mirimu gyonna tugimalewo nga mutunula namwe mutukwatireko wale tukole ebiri ng'olukuku kudduka nakwetakula era dduka ate wayimirira neyeetakula kati yamisinda abaana agisobola okugiwangula. Ekyo nno nze ebyange mbimaliriza biggwereddawo ng'ebyabasumba biggwera ku ttale ate naakuba ndugga butanyu. Toyanzege musomesa tojjanga okwo mu kanyomero ka. Amiina.